Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allahu azza wa jalla. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amatenda majjuvu agatalimu bukendeevu bwonna ga Allah. Tumusaba wekitiibwa Allah asokusasira n'emirembe eri nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama alladhi ja'ana bilhuda. Oyo mbaka Muhammadin eyatugira n'obuki n'obulungamu sallallahu alayhi wasallama nga yeddiini obusiraamu. Amannya agange mpitibwa mukyala Maryam Bashir. Tugenda kubeera nga twejjukanya ku misaayi egy'abakyala. Dimaa'u al-mar'a, emisaayi gy'abaki egy'abakyala. Naye nga tutunaba kutandika kusoma mbadde nsaba tweyongereko mu maaso. Mweyongere mu maaso tusemberegane twejjukanye ku misaayi gyaffe gino egituvaamu ffe ng'abaki abakyala. Tweyongere mu maaso ffenna muveeyo emabega okuggyako abalwadde, naye nsaba nga buli yenna amanyi nti azze mu kukola ki? Mu kusoma. Kuba tewali musajja tetugenda ssaala. Masjidi yaffe bagitulekedde yaffe twegazaanye. Mweyongere mu maaso tusome. Neseka mumulekerewe kuba mudde bwe muti. Begatte, mwegatte bwe muti. Ayite nawasemba mwegatte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abakyala tulina ebika by'omusaayi bimeka? Tusoma nga bwe tubuuza n'ebibuuzo twejjukanya. Abakyala tulina ebika by'omusaayi bimeka? Bisatu. Waliwo omusaayi ogwaki? Waliwo omusaayi ogwaki? Ogwa haidh ogutuvaamu buli mwezi buli ki? Ne wabeerawo omusaayi ogutuvaamu nga tumaliriza okukola ki? Ne wabeerawo omusaayi ky'omulala ogw'ekikulukuto. Ogwo tegumanyikiddwa nnyo. Musaayi ky'omulala gwe tulina ogutuvaamu. Waliwo n'omusaayi ddamu fasadi nga guli awo jasi musaayi nga mukyafu. Tuli wamu? Wabula tugenda kubeera nga twejjukanya ku musaayi ogwa buli mwezi. Tuli wamu? Tugenda kubeera nga mu bufunze omusaayi ogwa buli mwezi ogwo gukola gutya? Bwe guba gukutuuseeko oteekeddwa kukola ki? Ye abange bwe mba nga maliriza okwetukuza ate ne nziramu ne ngulaba nkola ntya? Ye ate bwe guba nga gujja buli kiseera nkola ntya? Tuli wamu? Agamba nti damul haidh mu mateeka agamba nti damu yakhruju min al untha. Omusaayi ogwo gwa buli mwezi gufuluma mu muki? Mu mukyala. Gufuluma mu ki? Mu mukyala. Bisababi tabi'aha. Agamba omusaayi ogwo gufuluma nga tegulina olw'ensonga ya butonde. Tuli wamu? Lwa nsonga ya ki? Ya butonde. Biduna sababin, nga tewali nsonga yonna yonna lwaki gufuluma. Kitegerekese. Wabula gwa butonde. Kitegerekese. Tewali nsonga yonna lwaki gukola gutya? Fi awkatin ma'luma. Gufuluma mu biseera ebimanyikiddwa. Ebiseera bikoze bitya? Musaayi gwa butonde guva mu mukyala, gufuluma mu mukyala mu biseera bikoze bitya? Amakulu ekiseera ekyo bwe kiba kituuse ky'omusaayi ogwo okufuluma nga gukola gutya? Nga gukola gutya?
nga gufuluma kubanga ekiseera kyagwo ekyokufuluma kikoze kitya kituuse kitegerekese naga nti fahuwa damu tabiiyu musaayi gwo gubeera gukufulumidde muki nga guva mugwo omukyala guba gwa butonde ekitiibwa Allah bwe yakutonda nakutonderamu n'ogwo omusaayi nti guteekeddwa okubeera nga kutuusiza ekiseera kyagwo kule gutya bufulume naga nti yakhruju min al untha gufuluma mu mukyala la lisababin marid tegufulumamu nti lwakuba omukyala mulwadde tegufulumamu nti lwakuba mukyala muki mulwadde au juruhin oba nti gufulumyemu nti omukyala alina ki kiwundu nti waba waliwo ekiwundu kunaba nagukoze gutya nagamba nti au sukutin oba omukyala yeekoonye ne guvaamu au wilad oba akoze eki oba azadde agambe nti omusaayi gwo gwa buki gwa butonde wabula zino ensonga zinenya zakoonyeeko teziriiko okubeera ng'omusaayi gwo gukola gutya gufuluma kitegerekese tuli wamu tebanziramu tuli wamu ngambye musaayi gwa buki gufuluma nga gutuusiza ekiseera kyagwo ekyokubeera nga kikola kitya wabula tegufuluma nti waliwo ekiwundu era tegufuluma nti oli azadde kitegerekesa era tegufuluma nti oli yeekoonya wabula gwa butonde bwe kutuusa ekiseera kyagwo ne gukola gutya ne gufuluma awalala omusaayi ogwo omumanyi w'ekitabo yawandika omusaayi gw'abakyala agamba nti ekyo ekyomusaayi gw'abakyala okufuluma mu bakyala ow'ekitiibwa Allah yaguwandika ku kiyitibwa muwala wa Adamu muwala wa Adamu yenayina ali ku nsi kuno nze naawe tuteekeddwa okubeera ng'omusaayi gwe gukola gutya gutufulumamu kubanga twatondebwa naki nagwo kitegerekese kati atugamba omusaayi ogwo sinnul haidh omwaka gw'omusaayi gwe gukola gutya lwe gufuluma atugamba nti sinnul haidhi alladhi yati fihi lhaidhu huwa ma baina 12 sana ila 50 sana omusaayi ogwo ebbanga lyagwo oba omwaka gwagwo wegulabikira oba wegutandikira okuva mu mukyala guli wakati w'emyaka 12 mpaka ku myaka 50 tuli wamu wakati w'emyaka 10 mpaka ku myaka 50 wabula ate waliwo woosanga ng'oli tannaweza myaka 12 nga yakola ki yakukola ki nga yagenda mudda oba nga yatandika dde okukola ki kitegerekese n'agamba nti warubama hadhat al untha kabla dhalika au baada bihasabin haliha wa biatiha nti omukyala asobola okubeera ng'agenda mu nsonga nga tannaweza myaka 12 oba ng'ayisiza emyaka 12 tuli wamu myaka 8 myaka 9 myaka 7 ng'omwana yagenze edda mu ki kitegerekese oba ne waggulu wa myaka 15 naaba nga wezza myaka 15 naye ate nga tannagenda mu ki ate nazigendamu nga wezeze emyaka emeka 2 lwaki kiri bwe kityo bihasabi haliha olw'ensonga ya mbeera ze kitegerekese embeera ze ye nga ye wa biatiha n'embeera ze tuwangaliramu ffenna ffenna tuli wamu tulina ebika n'amawanga kati oli agenda mu haidha okusinziira ku kika kye n'eggwanga n'embeera y'obudde egiri mu kiki mu kitundu kye nolaba nga eggwanga gundi ligenzemu mangu ate eggwanga gundi lirwawo okukola ki era mumba nga munyumya mugaye omwana wange ng'aluddewo ogenda musonga tabanga mulwadde taba mulwadde wabula mbeera z'obutonde bwe bw'atyo bwakoze eki wangi bw'atyo bwakoze eki bw'atyo bwaluddewo okugenda mu nsonga ezo olw'embeera edha ya kitundu oba mbeera ya kika oba mbeera ya budde
kati ab'e Masaka oba ab'eno Lwamata embeera gye mubeeramu si embeera ab'e Kampala gye bakola batya, si embeera ya Bukomero gye babeeramu, si embeera y'Abahwema gye bakola batya. Oyinza okwesanga bali climate yaabwe embeera yaabwe ey'obudde endala n'eyamwe kiki, kati ekyo kireetera kuva mu nkula y'abantu abawangalidde mu kiki, mu kitundu ekyo kubeera nga eza mibiri gyabwe gyanguya okufulumya omusaayi ogwo oba nga gikola gitya, tegyanguya. Ensonga lwaki ogamba nti olyenzaga nti munaye omwana wange tanaba kgendamu, nti nze wange yagendamu dda, oba wange alina kizibu ki? Mbeera temuli bamu, twawukana mu butonde bwaffe. Tuli wamu? Awo mukitegedde? Kati bw'olaba omwana wo nga tanaba kgenda mu nsonga oba nga naawe oli wano tanaba zigendamu, kiba kitegeeza toli muki? Toli muki? Toli mulwadde. Ekize lwa mbeera gye tuwangaliramu nti si y'emu. Tuli wamu? Agamba nti fama taraat al-untha al-haidha fahiya al-haidh. Omukyala yenna alina w'alabira omusaayi ogwo, omukyala yenna w'alabira mu ki? Fahiya haidh, omusaayi guteekeddwa okuba nga guli haidhun. Tuli wamu? Wabula haidh oyo mutegeera ku ki nti haidhun alina ebitendo nga 3. Kitegerekese. Ekitendo ekisooka omusaayi gwo gulina olusu. Gulina ki? Omusaayi gulina olusu. Omusaayi ogwo muzito. Omusaayi muki? Muzito. Omusaayi gwo gubuguma. Gukola gutya? Ebyo bitendo by'omusaayi gwo. Omusaayi ogwo muddugavu. Gusembeera okubeera nga guggwa mu ttulwa ly'obuddugavu. Amakulu mukwafu nnyo. Gwava mu kala emmyufu ne gukola gutya. Amakulu byenjogerako era bye twejjukanyako ffenna bikola bitya? Either byali bitutuuseko oba bikola bitya? Bitutuukako. Kati kyenjogerako nze naawe tukimanyi bwe kikola kitya. Kati ebbanga ly'olengedde omusaayi wo nga gulina ebitendo ebyo, ngambye ebitendo ki? Ekitendo ekisooka ky'omusaayi gwo ngambye ntya? Wangi? Ekitendo ekisooka ngambye ntya? Gulimu olusu. Ekitendo ekyokubiri? Muzito. Ekyokusatu? Gubuguma. Ekyokuna? Ate muŋambye mukwafu, ate muŋambye black, ate mutegedde ebitonde by'omusaayi ogwo. Wangi? Anti kakati gujja kuvaamu gugende gubeere nga tegulina bitendo ebyo. Weebuze musaayi ki guno omusomesa gwe yabadde asomesaako? Kati mbabuuza ebitendo by'ogwo omusaayi mugutegedde? Guli gutya? Ekitendo ekisooka nti muddugavu. Ekyokubiri gulina olusu. Ekyokusatu gukola gutya? Gubuguma. Ekyokuna? Muzito. Ebbanga ly'omala ng'olengedde omusaayi ogwo ng'omanya gwegwo. Kati sigenda kuddamu kusaala, sigenda kuddamu kusiiba, sigenda kuddamu kubeera na bba wange, sigenda kuddamu kwetoolola kaaba. Ogwo omusaayi guba gukoze gutya? Gutuuseeko. N'agamba nti wa in kanat duna 9 sinina au fauka 50, newankubadde nga omusaayi ogwo ogulabye nga guli ku myaka emeka? 9 oba waggulu w'emyaka 50 nga gulina ebitendo ebyo, guba musaayi gwaki? Gwa haidhun. Kati oba ogulabe, wadhalika li anna ahkama alhaidh, okakatibwako okubeera ng'olamulwako okulamula kwaki? Okwa haidh kwo kwenkugambye nti kasita ogulaba toddamu kukola ki? Toddamu kukola ki? Toddamu kukola ki ekirala? Toddamu kukola ki ekirala? Ekirala toddamu kukola ki? Kwetolola kaaba. Kiterekese na kubeera naki? Na bbaawo. Tuli wamu?
agamba nti allakaha Allahu wa rasuluhu ala wujudihi walam yuhaddidi Allahu wa rasuluhu lidhalika sinna muayyana. Agamba nti agamba nti owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka we bakola batya? Omusaayi ogwo omusaayi ogwo oluganda lumbuze, bagulamula kusinzira ku kubanga ng'omaze ogukola ki? Ogulabako ne gulamirwa nti ogwo omusaayi gwaki? Gwa haidi. Toteekeddwa kubeera ng'okola ki? Okola ebyo byonna byonna. Kitegeegese. Ate owekitiibwa Allah n'omubaka we tebaakomeka, lam yuhaddidi Allahu wa rasula, tebaakomeka emyaka gy'omusaayi ogwo nti guteekeddwa okubeera nga gujja ku myaka bwe giti. Allah n'omubaka we tebaakola batya? Tebaakomeka ebbanga oba emyaka gyaki. Kiba kitegeeza nti emyaka tegiriwo nti mikomeke nti omwana ateekeddwa okubeera ng'akola ki? Ng'agenda mu haidhi mu myaka bwe giti. Tuli wa mu kirinnya kye nasoose bagamba nti omwana asobola okugendamu wansi w'emyaka mmeka? 12 oba ng'agendamu waggulu wa myaka 12. Emyaka si mikomeke ku nsonga yaki? Eya haidhun. Omukyala yenna w'abeera alabidde haidhun abeera kiki? Haidhwa gubeera musaayi gwaki? Ogwa haidha ogw'omwezi. Wonna wobeera ogukoze eki? Okusinzira ku bitendo biri bye tukoze tutya? Bye tulabye. Tuli wamu? Kati gwayagala okugamba nti kyatteeka nti omwana oba omukyala yenna ateekeddwa okubeera nga agenda mu bbanga bwe riti, oba omukyala yenna kutandikira ku myaka bwe giti egya haidho, oteekeddwa okubeera ng'oleeta obujulizi obukakasa ensonga eyo. Tuli wamu? Bw'obanga gw'ogamba nti omwana omuwala oba omukyala yenna atandikira ku myaka bwe giti, leeta obujulizi obulaga. Kubanga owekitiibwa Allah n'omubaka we tebaakomeka myaka omukyala gy'akola ki? Gy'atandikirako okukola ki? Oba ntegereka byensomesa ebigambo by'omusaayi bino byo bizibu, naye nga olina kufaayo nnyo okole ki? Okubeera nga tukola tutya? Kati kiba kitegeeza omukyala yenna oba omwana muwala yenna watandikira okulwala, watandikira okulaba omusaayi ogwo aba akoze atya? Aba agenzeemu. Omwana oba omuwala yenna batandise okulaba omusaayi ogwo bamanyi okubeera ng'omusaayi gumanyi okujja ne gukola gutya? Gujja. Olunaku lwe luba lusoose okujja ne gukola gutya? Ne gubula. Tuli wamu? Ate ne gumala myezi 2 3 nga tekukola gutya. Wabula wano we gufulumidde ogulabye nga guli ku bitendo ebitendo byenkugambye. Kasita ogulanga mukwafu nnyo, wasita guleetayo ekitendo ekyo si kyateeka nti ebitendo byonna bikole bitya. Gweraba kitendo ekyo ku ebitendo bye tukoze tutya? Teguwunya. Kale teguwunye kale. Mukwafu nnyo gwendaba ekyo kitendo kimu ku biri ebitendo bye tukoze tutya? Ng'omanya nti ono haidhu yakoze eki? Yakoze eki. Kati bw'omulabidde yenna abeera ki? Naye wabula ku bana abaana batandika okugenda mu haidhun amanyi okujja n'akola ki? N'abula. Bw'aba azze nakuga nti maama nina kyendaba mu mpale, sooka weetegereze kiri ku bitendo biri. Bwe kiba kiri ku bitendo biri kiba kitegeeza omwana akoze atya. Naye bingi nti sisitimu ya nabaana ye etandika butandisi, kati ogenda okulaba ng'omusaayi gukola gutya? Wagulabidde awo n'ataddamu gulaba, akakatibwako okubeera ng'akola ki? Anaaba. Bw'amala okunaaba
nakakatibwako okubeera ng'asaala. bw'aba tazeemu gulaba tewali muki mpaka lwaddamu ogulaba ate. Kwajjukira sisitimu eyo ebeera tenaba kumanyi eba tenaba kukola ki kumanyiira, eba etandika butandisi. Tuli wamu? Kati etandika butandisi kubeera ng'ekola ki eta. Naye gwe genda n'ekyo ekitendo mu mutwe gwo olabe ebitendo ebyo ebirabise ku mwana muwala oyo. Tuli wamu? Kati gwe teeka ebitendo mu mutwe gwo nti bino bye bitendo by'omusaayi gwaki era bwe guba guntuuseko bino wammanga byentekedde okubeera nga sikola ki nga sikola. Tuli wamu mukitegedde basiraamu? Nsobola okunnyonnyola ekyo okusinziira ku kyensobola okukola ki okusinziira ku nsonga zino. Haidha oyo haidha oyo alimu ebbanga lye mwabeera akoze eki mwabeera jjira. Atugambye wakati waki wakati w'emyaka 12 paka ku myaka 50 oba wansi wa myaka 12 kitegerekese mpaka ku myaka emeka. Kati bw'abanga atuusizza ekiseera akola ki afuluma. Wabula ate mulimu ensonga zino ezimu ze tuteekedde okubeera nga tutegeera ku musaayi ogwo. Omukyala wabanga ali waka nga tannafumbirwa ayina ennaku ze yakolanga ki ze yagendangamu nga tanaba kuzaala nga nabaneno tanaba kufulumya ki ayinza okuba nga yagendangamu naku mmeka naku nga 3 naku nga mmeka 5 oba lunaku luki. Waliwo nze abangamba n'okuŋŋa nti bo bagenda mu lunaku lumu nkeera n'akola ki oba ne wayitawo olunaku lumu n'akola ki n'anaaba. Kitegerekese. Kati bw'amala awakyali waka bw'azaala nadda n'afumbirwa n'azaala ate ennaku eza zeeyongera okukendera ku ezo ennaku z'akoze eki z'abadde agendamu oba zeeyongerako. Abadde agendamu mu nnaku 3 n'aba nga yeeyongera mu nnaku mmeka 5. Lwaki? Kubanga sisitimu y'omubiri gekoze eki ekyuse otandise okufulumya ebitonde ebirala. Kati sisitimu eno ebadde emanyidde kirala kati ate neekola etya nejja ekyuka. Wawali obadde tozaala obadde okyali mwana muwala edda ng'ogendamu nnaku 7 oba nnaku 5 oba nnaku kati ate wano bw'ozina ennaku ne zikola zitya. Wali obadde ogendamu nnaku 7 ate bw'ofumbiddwa n'ozaala ogenzemu nnaku 3. Ekyo kiri nnomo tebuba buki kubanga sisitimu eno gitataganyizza. Kyekimu n'abakyala abamira amakerenda okubeera nga beegema okuzaala batataganya sisitimu yaki y'entambula ya haidha eyo. Asiba abankyogere ntya amakulu omusaayi gubadde gulina engeri gye gukola gutya. Buli ntandikwa y'omwezi nina kulwala ogenda okulaba omwezi ogwo togukoze eki oyingira ne mu gwokubiri togukoze eki. Kati sisitimu neekola etya nejeefa n'otandika okubeera nga omusaayi gujjira kumukumu noyagala okufaanagana ng'oweekyalalo naye ate ng'ofuluma musaayi gwaki ogw'omwezi ogwa haibu. Kati kiba kitegeeza lina eddagala lyonoonya sisitimu y'obutonde buno obwaki. Saako ya haibu eno engeri gyekola etya gyetambulamu. Tuli wamu? Kati mbadde ku nsonga egamba nti obadde waka ng'olina ennaku z'okola ki z'olwalamu. Kitegerekese. Kati ate bw'ofumbiddwa eza ne zeeyongera oba ne zikola zitya ekyo tekirina buzibu. Kitegerekese. Kati ekyokubeera nga waliwo ekiseera lwe kituuka nga tukuze omusaayi mulimu lw'obeerawo nga olwala ogenda mu haibu mu mwezi mirundi emeka n'ogenda ku ntandikwa y'omwezi ogenda ku nkomero y'omwezi ennaku 2 ezisemba mu mwezi ogukoze gutya oguggwako n'oyingira mu mwezi guno nnaku mmeka 3.
kitegerekese. Kati ate era n'oddamu n'ogenda mu haidhu ng'omwezi gukola gutya guggwaako, ate era n'oyingira mu mwezi muki omulala. Ekyo nakyo tekiina buki, tekiinaamu buzibu ku nsonga y'ogenda mu haidhu eyo. Mulimu abagendamu mu mwezi nnaku mmeka? Emirundi esatu, si nnaku, emirundi emeka? Esatu. N'agenda ku ntandikwa y'omwezi, n'agenda wakati w'omwezi, ne ku mwezi nga kukola gutya. Byenjogera bitutuukako oba nedda? Kitegerekese. Ekyo nakyo kikola kitya? Gye kiri. Kitegerekese. Musomesa, nze wemala okunaaba haidhun, kitegerekese, wayitawo nnaku bbiri, ate omusaayi ne gukola gutya? Ne gudda. Kiba kitegeeza ennaku ze z'ogendera mu haidhu tozikola ki? Oteekeddwa okubala ennaku zo z'ogendamu mu haidhun. Kitegerekese nti ziri nnaku mmeka? 5. Ennaku 5 bwe ziba nga tezinaaba kuggwaako topapa kunaaba. Ekiraga nti haidhu ono aweddeyo, waliwo obubonero bulaga nti haidhu akoze eki? Aweddeyo. Kati ate gwe obubonero tebunaaba kutuukako, ate n'oyanguyiza okubeera ng'okola ki? Onaaba. Kati ekyo n'oba nga wakamaliriza okunaaba ne wayitawo nnaku 2 oba lunaku lumu, ate omusaayi n'ogukola ki? N'ogulaba. Oba ntegerekeka basiraamu ku kigambo ekyo? Bitutuukako era tubikola tutya? Kati sooka weetegereze. Haidhu nze ngendamu nnaku mmeka? Nti bbanga bwe riti. Kitegerekese. Ebbanga eryo bwe liraba nga likoze litya? Liweddeko. Waliwo obubonero obulaga. Waliwo amazzi agasooka ne gakulabikako ng'amazzi ago bwe gaba gazze gawunya. Si meeru. Kitegerekese. Galinamu oluso luki? Ago galaga nti omusaayi guno gugenda gukola gutya? Gugenda guggwaayo. Kati mwena amaaso gabali eno mu kifo kye mwanditadde amaaso kunze tutegere omusaayi guno. Mutegerekese. Omusaayi ogwo waliwo ekiraga nti gugenda kukola gutya? Amazzi gali ge mumanyi agasooka otuvaamu galina kale tate ekale eryawe mugimanyi eba efaanana etya? Brown gabaki? Yero. Katondozo olaba ansa bwe ziri ez'enjawulo. Gali gatya amazzi agabeera gemulaba nga agakomekereza haidhu? Kiba kitegeeza ffenna tugakola tutya? Kati ago amazzi gagoberezaako amazzi amalala gakola gatya? Agatukula. Mwali mugalabyeko? Kati ago amazzi ge gakulaga nti okoze otya? Bw'oba togalabye, ekirala ekikulaga nti otukudde, olina kufuna kawero keeru n'ositama bulungi n'okola otya? Noweesonsekayo akagoye akeeru kasiba ku lugalo bwoti, noweesonsekayo paka lwe kagenda kunabaana, n'okajjayo n'okebero bakakomezaawo omusaayi. Kuba tekuliko kijiddeko ng'omanya nti okoze otya? Otukudde, awo weeteekateeka okubeera ng'okola ki? Onaabe okole ki? Osaale. Si buli musaayi ogukuva mu mubiri gwo, si musaayi ogukuva mu bwereere bwo nti guba musaayi gwa haidhu. Si buli musaayi okukuvaamu gw'oba olabye kitegerekese nti guba musaayi ogwo. Tuli wamu? Si buli ekikuvaamu kiguba muki? Musaayi ogwo. Omusaayi oteekeddwa okubeera ng'olaba ebitendo biri bye tukoze tutya? Bye twogeddeko. Tuli wamu basiraamu? Omukyala ali olubuto alwala. Omukyala ali olubuto agenda mu haidhu? Omukyala ali olubuto tagenda mu haidhu? Omukyala ali olubuto agenda mu haidhu? Mulimu abagenda mu bbanga ki?
nga lukyali luki oyo kyayogedde kituufu. Bwe luba lukyali luti omukyala asobola okgenda mu ki, wabula ate bw'agendamu ng'ebbanga liyise, bw'alaba omusayi ng'ebbanga likoze litya liyisa awo asemberedde okuzaala, kiba kitegeeza okuba musayi gwa nifaasi, naye ng'ogulabye ng'obulaku like nga ssaawa okuzaala oba nnaku 2 gerekese, naye nga tonnazaala wabula ng'osemberedde ddala okukola ki, abamu omusayi gumanyi okukola gutya. Kati ogwo gubalibwa musayi gwa nifaasi kubanga taba haibu. Kwa wano osemberedde kufulumya ki mwana, kati olina sayinizi nga bw'olaba amazzi bwe gajja ne wayitawo nnaku 2-3 ate tozadde, kyekimu n'omusayi gusobola okukola ki, omusayi gusobola okusooka amazzi okukola ki, kiba kitegeeza oyo oba akakatiddwa ku nifaasi, oyo musayi gwaki gwa nifaasi, taba haidhu. Wabula haidhu osobola okugendamu ng'omuntu ali lubuto ku myezi egyaki egya wansi, oyo abalibwa nti kiki. Ate bannaye nodduka mudwani musawo nagamba nti olubuto lwo mweruli, ate teruli mukulukuta, mweruli kitegerekese. Kati wansi awo emyezi egyo oba ebbanga eryo oba nnaku biki ebyo aba haidhu kitegerekese, aba kiki. Okiba Allah yasinga okumanya ku nsonga eyo kitegerekese, naye ng'omukyala ali olubuto asobola okubeera ki, asobola okgenda mu haidhu mu bbanga erya wansi, so si lino erisemberedde okubeera ng'okola ki. Ebigwa bitalaze bya haidhu bagaye tugenda kulaba haidhu eno mu bufunze, then tudde ku musaayi omulala. Onaabye leero enkya n'akola ki, n'alabika. Tunuulire ekitendo ekitonye mu mpale yo, naye obanga kitendo kimu bwe kiti, bw'abanga kitendo kye kiri ku kitendo kya haidhu ng'omanyire gwe gw'omusaayi, tosaala, tokola ki, tosaala kitegerekese. Ebbanga lyomala ng'ogulabye tokola ki, sooka ogulinde gugwe, then okole otya, osaale. Basiraamu, salaamu alaikum. Omusaayi guno muzibu nnyo gunnyonnyola munno, naye ky'osobola okutegeerako akatono mu gwo kikole ki, kimunnyonnyole naye asobole okubeera ng'akitegeera kitegerekese. Atugambye ku myaka 5 omukyala asobola okugenda kubeera ng'akyalwala, kituufu. Mulimu abaweza emyaka 5 ne baba nga tebakola batya, tebalwala, ate nembeera mbali nga bakyagenda maaso n'okukola ki, n'okulwala. N'atugamba nti emyaka gya haidhu tegiriiko myaka gye yawulidde nti gye gino, emyaka gyonna omwana asobola okubeera ng'agenda mu ki, okitegedde ajatizaamu, emyaka gyonna kitegerekese. Amakulu haidhu taliko bbanga ye yawulidde nti taliko kkomo kitegerekese, Allah teyakomeka myaka gya haidhu oyo kitegerekese. N'atugamba nti haidhu oyo wona wobeera omulabidde n'okakasa nti haidhu abeera ki, haidhu kitegerekese. Kyekirala kyesikoonyeeko mu haidhu, njagala tugende mu kunaaba. Nti ogulabye leero awo mbagaye mugende ku bitendo by'omusaayi. Omwana walabidde haidhu, bw'obanga olabye ekitendo kye kyomanya nti yooyo. Kati twetukuza tutya okubeera nga tumaliriza omaze okukakasa nti omusaayi gukoze gutya, guweddeyo. Twetukuza tutya kitegerekese, sooka okakasa nti omusaayi gukoze gutya, guweddeyo. Mbagambye amazzi gali amakyafu, then n'ogoberezaako agakola gatya. Bw'obanga tobirabye ebyo, tekwata akawero kazingire ku luki, ku lugalo, tusonsekayo. Bw'ojjayo olugalo nga tekuli kintu ng'omanya okoze eki, okaze, awo teekateeka okubeera ng'okola kireeta niya nti ngenda kunaaba lwaki. Wabula niya eyo togamba nti nawaitwa, leeta niya, kumalira muli munda mu ki, mu mutima gwo. Nga bw'omalira n'ogamba nti ngenda muvuma nga toyogedde, bw'oba omalirira nti ngenda kukola ki, kunaaba.
Assalamu alaikum warahmatullah. Muno mulimu abaana abato abatana bagenda mu haidho. Mulimu abawalawala. Mwebali abawala. Tugambye obanga oyagala kwetukuza beera ng'okola otya, beera ng'okola ebyo kukebera nti okoze eki. Bw'omaliriza okwekebera oleeta niya nti ngenda kukola ki, ngenda kwetukuza olwetukuza olwaki, olwa haibu. Kitegerekese kubanga omusaayi gukoze gutya, guweddeyo. Nsobole okubeera nga ntandika okukola ki, okusaala. Okubeera ng'olina amazzi agakumala obulungi, olina akadomola ako ngakakola katya, amazzi gakumala bulungi nnyo. Genda ne sabbuuni owakawoowo. Bw'oba tulina sabbuuni owakawoowo ne sabbuuni owa bulijjo akola ki, akola. Kitegerekese. Bw'oyingira mu kiyigo ky'osookera ddala okukola, sooka onabe engalo zo mirundi emeka? Naba mirundi emeka? Nga tonnabaako kyokola ki? Haidho ono bw'obanga osibye enviiri sumulula ki? Simulula buswayiri bwo. Tuli wamu? Kati bw'otuuka eri munda, bw'oba oyingira mu kiyigo sooka n'oyesoosayo okugulu kwaki? Okwa kkono. Tusoosayo kugulu kwaki? Ne tuyingira bulungi. Tunaaba ebibatu byaffe emirundi emeka? N'ositama. Kitegerekese. Ezo okoze essusu oba okoze pupu tewali akukola ki? Tewali akuvunaana kuba byo bya butonde. Kitegerekese. Kati funa amazzi agamala obulungi ne sabbuuni awunya akaki. Lwaki batugamba tukozese sabbuuni awunyako? Kubanga haidho ono waava abeera alina ekitendo kya olusu oluki. Era Allah tabaraka wa ta'ala yagamba omubaka salama n'amugamba nti wayasalunaka anil mahidhi, bakubuuza kukikwatagana ku haidho. Kulu bagambe huwa adha, ekyo kibavaamu kyenyinyalwa. Wabula wali we kiva teweenyinyalwa, wabula ekibavaamu kyenyinyalwa. Era we kiba kibavuddemu tebakola bino wammanga. Bye mbagambye teri kusaala, kusiiba, kubeera nabbawo na kwetoloola ki? Kaaba. Yamugamba ensonga ezo olwokuba nga bavuddemu kino ekintu ekyenyinyalwa. Kati ekyenyinyalwa ekyo kye tugamba ekikyafu kibeera kikuvuddemu, bw'obanga weetukuza kozesa ku sabbuuni awunya akaki? Akawoowo. Kitegerekese. Kozesa ku sabbuuni akola ki? Weesitanje bulungi nnyo. Weesitanja weesitanja nga bw'onaabayo bw'oti. Kitegerekese. Weesitanja ng'okola ki? Ng'onaaba okozesa amazzi mangi nga bw'oyisayo kakagalo mpola mpola, toyisa kugenda wala. Kitegerekese. Kubanga olusu tugoba lusu luno lukoze lutya. Kati omala okwesitanja bulungi nnyo n'oddamu n'onaaba ki? Engalo zo. Tuli wamu? Omala okunaba engalo zo, ezo ofuna wuzu ku ntandikwa y'okunaaba oba ofuna wuzu ku nkomero y'okukola ki? Y'okunaaba. Ezo ofuna wuzu ku ntandikwa y'okukola ki? Y'okunaaba oba ofuna wuzu ku nkomero y'okukola ki? Kati katufune wuzu ku ntandikwa y'okunaaba. Tujja giraba ne ku nkomerero yakyo. Kati omala okunaba engalo zo obulungi, engeri gy'ova mu kusitanja wali, beera nga oleeta ki? Ey'okufuna ki? Wuzu. Naye wuzu eno gy'ofuna ng'egenda kubeera ng'esaala esswala gy'ogenda okukola ki? Ebbanga ly'omala nga mu kunaaba muno tewali kisewuzuuyo. Mukitegedde? Mu prosesi y'okunaaba nga wuzuuyo tekoze eki? Teyonoonese. Tuli wamu? Funa wuzu nga gy'ofuna bulijjo mukola ki? Ng'ogenda okusaala. Naye wuzu eno bifo nga tetunaba gifuna, tusooka n'ekigambo bisimillah. Tokyatula. Kireetere mu ki? Nga bwe walese niyo eri nti ngenda kunaaba olunaaba lwaki? Olwa haidhu. Era bw'oleeta bisimillah n'ogyogerera mu mutima, toyatula ng'oli mu kiki? Mu kinaabiro. Kitegerekese. Kati n'otandika okufuna wuzuuyo. Bw'omala okufuna wuzuuyo,
funa ekyangwe weekuute musiraamu. Ebiseera ebisinga tusookera ku ddyo ne tuddako kono ne tuteeka kisabbuuni kyaffe oba shampu waffe mu nviiri ne tukuba. Kitegerekese. Bw'omala okwekuta bulungi, kwata amazzi g'omu kadomola weeyiire ng'otandikira mu ki? Wabula bw'oba weeyiira amazzi, making sure nti guno omukono gweyiira amazzi guno gukwatamu bwe guti guno gusobole okubeera nga gutuusa amazzi ku ntobo y'omuki? Olususu n'olukole lutya? Okunaaba omutwe guno asulu yaffe si kunaaba nviiri, wabula tuteekedde okubeera nga tukakasa nti amazzi gatuuse ku ki? Wabula amazzi tegasobola kutuuka ku lususu lwaki? Wa illa nga gayise mu nviiri ne gatuuka ku luki? Sisonga lwaki bakugamba nti sumulule ki? Enviiri bwe ziba nga nsumulule ziba nnyangu okuyitamu ki? Wabula ensonga ey'okusumulula enviiri, mulimu abamanyi abamu abagamba tosumulula nviiri, mulimu abamu abagamba nti sumulula ki? Wabula nze natebenkera n'ekyokusumulula ki? Enviiri. Kitegerekese nga ngenda kwetukuza olwetukuza olwo. Kati oba ng'omaze okwekuuta weeyiira amazzi making sure nti omutwe gwo gwonna gwonna gubunya amaki. Dda mu feesi, dda ku ludda olwa ddyo lw'oba osookerako ddala ng'omaliriza omuki? Omutwe. Ddyo yenna muyiire amazzi bulungi wansi w'enkwawa, wuuyo genze wansi, wano mu mpataanya, wano ntumbwe, wano bisambi, wano mabeere. Amazzi gakole gatya? Gabune. Nga bwe weeyiridde ddyo, bwe waweeyira ne ki? Nga bwe wanaabye ddyo bwe bonaaba ne ki? Kati okomekereze n'akadomola oba okomekereze n'amazzi nga gano gagenda okukomekereza nago okunaba gabuna omubiri gwonna. Gano amazzi g'okomekereza nago gakakasa ekitundu ekitafunye eki? Wettaanye wenna amazzi ku mubiri gwo ng'ova mu mutwe mpaka wansi ku bigere. Ekiyigo ky'onaabiramu bwe kibanga kifukibwamu susu ng'abantu kye bakozesa okubeera nga bafukamu susu, ebigere bino by'oba tobikola ki? Tobinaabira mu ndo. Ojja binaaba ng'omaliriza okukola ki? Obinaabire waki? Wabweru. Naye nze kyemanyi nti omukyalo omusiraamu yenna bw'abanga ali ku nnyumba mpangisa gye bapangisaako, era nze nkimanyi omukyalo omusiraamu yenna bw'aba ayingira okunaba asooka kuta kiki? Kati mulimu n'abaana banaabira mu bbaafu, era ebigere by'okola ki? By'osembyayo. Bw'ova mu bbaafu bw'oti n'obinaaba. Mukitegedde? Kati okunaaba kwa haidhu nga kukoze kutya? Kuwedde mu bufunze. Ani atasobola kunaaba bw'atyo ng'avudde mu musaayi gwa haidhu? Kati bwe tubanga tugenda kuddako wuzu, kyekira tusooka kunaaba ne twekuuta bulungi ne tweyiira amazzi ne tusembyayo ki? Wabula mu prosesi wano obadde onaaba n'oyisa omukka, bw'omala okunaaba ddamu ofune ki? Mu prosesi wano obadde onaaba susu n'akuluma n'ositama n'ofuka, ddamu ofune ki? Kubanga ebyo byonoona ki? Ewuzu yo. Maliriza okunaaba, nze nabadde nkakasiza nti omusaayi gwakoze gutya. Mba ndi muswala nnyimirira, maze bulungi nnyo, mba ndi muswala nnyimirira ngenda okulaba nga mpulira ekintu kikola kitya. Era bw'obanga olina ekintu ekikuvuddemu naawe kikakasa nti kikoze kitya. Newankubadde ng'obeera weebuzaabuza muswala n'obeera nga atakiwulidde naye nga kiba kikuvuddemu ng'okoze otya. Ogenda okwekeberako. Bannayo ki? Omusaayi sooka okebere. Guno omusaayi guli ku bitendo biri musomesa bye yayogeddeko. Bwe guba nga teguli ku bitende ebyo kiba kitegeeza gwo si musaayi gwaki? Ate ogwo musaayi mulala tomanyi na gye gukoze gutya gye guvudde. Bwe guba nga tegulina bitendo biri, ogwo guba musaayi mulala. Kubanga mbagaye si buli musaayi gubavaamu guba musaayi gwaki? Kati naabe musomesa
ogwo omusaayi guyinza okuba nga musaayi mukyafu kitegere nga tekukakatako kuna just kusitanja n'ofuna wuzu n'okola ki kitegerekese kati olina kugenda neocekinga n'olaba omusawo wo nakubira lwaki omusaayi ogwo gukuvamu ate nga si musaayi gwaki gwa hayivu. Tuli wamu? Hayivu oyo atutabulatabula nnyo ne tusaala nga tulina ki twanguwa okunaaba ate ng'ennaku zaffe tezikoze zitya. Mbagambye sooka weetegereze ennaku zo sooka otegere ennaku z'ogendamu mu ki mu hayivu. Manya nti nze ngendamu nnaku 5 halaasi bwe ziggwako nina kwekebera ntukudde sinnatukula naabe ntandika okusaala. Mu bufunze kyensoboludde basomesa kubajjukanyako kimu ku musaayi gwaki. Kati ogwo omusaayi gutuvaamu buli mwezi. Kati tulina omusaayi guno gwagala okufaanagana na guno omusaayi gwa hayivu naye nga si kiki si hayivu kitegerekese. Waliwo omusaayi gwa istihadha omusaayi ogwo baguyita musaayi gwa kikulukuto, musaayi gwa bulwadde gujja lwa nsonga nti sheitaani ebeera okonye ku musiwo guli kumpi neki ne nabaana. Kati gwo gujja nga gukulukuta every time. Guyinza obutajja buli kiseera naye nga gujja. Guyinza okujja ne gusibamu ne gujja, ne gusibamu ne gujja, oba ne gujja buli kiseera gakukola gutya. Obwo buba bulwadde. Jjukira wali tugambye bwa buki bwa butonde. Kati wano bulwadde tuli wamu. Kati ogwo gw'obulwadde gulina ennamula yaagwo mu bufunze. Omusaayi ogwo biri ebitendo tugambye nti ogwa hayivu muzito. Guno ogw'obulwadde si muki si muzito. Wali ne tugamba muddugavu, wano si muki si muddugavu. Wali ne tugamba nti gulina olusu, guno tegulina ki. Eyo ekyo ekirala kyeŋŋambye. Ekyokuna kibadde ki guli ki gw'obuguma otono takola ki tabuguma. Oli ava mu nabaana ono tava mu nabaana. Kakibe kyegeza buno bulwadde. Buno bulwadde nzikirizibwa okusaala, nzikirizibwa okusiiba, nzikirizibwa okubeera ne bba wange, nzikiriza okwetooloola kaaba kubanga mulwadde. Buno bulwadde. Buno buki bulwadde. Oli takirizibwa kukola biri kyokka tono w'obulwadde akirizibwa okukola ki naye ddi ateekeddwa okubeera nga buli swala gy'agenda okusaala anaaba. Bw'amala okunaaba ne yeepaadinga kitegerekese n'afuna wuzu n'agenda n'akola ki oba n'agatta esswala eziriraanye mu biseera byazo dhuhuri n'asirye n'anaaba n'asaala esswala ezo mulundi guki gumu n'azigatta naye ng'asalala kannyanya kitegerekese. Magaribi n'isha naye n'amugatta subuhi n'amusaala yekka naye nga osooka kunaaba n'ofuna ne weepaddinga bulungi n'ofuna wuzu n'osaala. Era buli swala onaaba oba kugatta swala mmeka bbiri n'okola ki. Bakyala mutegedde abali awo nti guno gwa butonde ate guno buki. Guno tosaala ate guno okola ki. Guno tosiiba ate guno okola ki. Guno ogenda maka ne wetoola kaaba ate guno tokola ki. Bakugamba bw'otukula ku musaayi guno ogwa hayivu. Katugambe tumaze okusaala dhuhuri si kyekyo n'otukulira muno n'okakasa nti otukudde mu buno obudde n'okakasa nti omusaayi gukoze gutya weetukuze osaale esswala eno ey'omu budde muno mwokoze eki mwotukulidde. Tomala nnaku 2-3 kubanga edda abantu bamalanga nnaku 2-3 nga tebakola batya. Naye wootukulidde wookola ki wootandikira okusaala wootandikira okukola ki okusaala. Omusaayi ogwa nifaasi nga tumaliriza okukola tutya okuzaala. Guli gubadde gwa mwezi, guno gubadde gwa istihadha ate guno gwa nifaasi.
guno gujja nga tumaze okukola ki? Nga tumaze okuzaala. Ddi omusaayi guno lwe gutuggwako? Ddi omusaayi lwe gutuggwako guno gw'okumaliriza okuzaala? Guyinza okuyingira wiikisi 2. Guyinza oyingira wiikisi 2 n'omwezi ng'okyagenda ng'okyayina nifaasi. Kisinzira ku buli omu nga bwe tulaba ku haidha ono w'omwezi buli omu kisinzira ku bwakola ki, ate kisinzira oli ebbanga lyakoze eki. Naye ebbanga ly'omala nga nifaasi akaze tolinda nnaku 90. Waakalira bw'ati n'okakasa nti aweddewo tandikirawo okukola ki? Tandikirawo okukola ki? Eneetukuza ya nifaasi kye kimu n'eneetukuza ya haidhu. Nga bw'olabye bwe tusomye wano kwetukuza haidhe bwetukuza ne nifaasi bw'otyo bw'okola. Naye byombiri era emisajja gyombiri oteekeddwa okubeera ng'olinda n'omala okukala ne kukola kutya ne kugwayo then n'okola ki? Ne weetukuza. Basiraamu tuli wamu? Mbagaye si buli musaayi gukuvaamu nti musaayi gwaki? Gwa haidho. Kitegerekese. Ate sooka otunulira ebitendo. Bannaye nifaasi alina ebitendo. Nifaasi alina ebitendo. Omusaayi guno nga tumaliza okuzaala alina ebitendo. Bano ffenna abali wano twazaala bamu tukyazaala alina ebitendo. Oba teweegenderezangako emisaayi guno ogwa nifaasi. Anna alina ebitendo. Wangi? Nifaasi alina ebitendo. Bakyala nifaasi alina ebitendo. Nifaasi alina ebitendo. Nze mbuza mu abazaalako nange nazaala. Nange mbalina. Zaamu nifaasi alina ebitendo. Tomanyi omumanyi omu eyawandika ekitabo kya nifaasi atulaga nti nifaasi alina ebiki? Ebitendo. Nti ogwo omusaayi gulina ebitendo newakwadde nga gwogumanye nti musaayi gujja luvannyuma lw'okuzaala naye gulina ebitendo. Nga bw'olaba nti guno omusaayi gutuvaamu buli mwezi nti gulina ebitendo, naguno nagwo gulina biki? Ebitendo byagwo. Gino emisaayi gyawukana. Ogw'okumala okuzaala mulala, okutuvaamu buli mwezi mulala, naguno ogw'obulwadde muki? Ate byonna emisaayi gyonna girina biki? Newakwadde nga gumanyikiddwa nti guno gujja luvannyuma lwa kukola ki? Lwa kuzaala. Ngambye eneetukuza yayo yekimu n'eneetukuza yaki? Ya haidha. Okuggyako eneetukuza ya istihadha ekola etya? Eyawukana. Kubayo tugambye nti tugatta swala oba buli swala n'okola ki? N'onaaba. Naye ate tonaaba nti olunaaba lwa haidha. Onaaba olunaaba lwa bulijjo. So sino lwaki? Tuli wamu? Naaba olwa bulijjo. Weepaddinga bulungi ofune wuzu ogende okole ki? Osaale. Kitegerekese. Musooke mumbuuze ebyo mumbuuziza ku musaayi ogwo. Wemba nga mbimanyi ne mbibabuulira. Wemba sibimanyi awo bijja kgenda mu baki? Bamaseeka bakoze batya? Ekikwatagana n'omusaayi. Wemba nga nsobola okiddamu nkidde basisobodde nankugamba ekyo si kisobola. Walaikum salaam. Abuuza omusaayi ogw'ekyalaalo anaaba mu mutwe oba tanaaba mu muki? Ne mbagamba nti okunaaba kw'omukyalo ono ow'ekyalaalo tekufanagananga okunaaba kwaki? Okwaki? Okwa haidha oba okwaki? Okwa nifaasi. Kubanga guno buba bulwadde. Buba buki? Bulwadde. Nze nno ngenda babuuza. Jati. Walaikum salaam.
nakugambye maama wange Hajati abadde abuuza nti asobola okusoma Qur'ani w'osobola okwetolera Kaaba n'osiiba agamba ng'omusaayi gw'ekyalo ogukoze gutya kyotasobola kukola eno kyokole eno tuli wamu oba osobola okwetoloola ennyumba yawe ekitiibwa Allah kitegerekese oba osobola okukola ki okusoma kubanga bwo bulwadde agamba musaayi gw'ekyalaalo kitegerekese kuba bwo buki bulwadde mama Umaira obadde obuuza alaikum salaam ekibuuzo kyabuuza mukiwulidde ndi ku family planning ate nga takkirizibwa yaabuuza nemmala ogenda mu nnaku zange kyenasoose bagamba mukitegedde ennaku zange ne ziggwayo maliriza okunaba mba ndi awo ne nguwulira nga gukola gutya sooka otunulire omusaayi guno guli ku kitendo ki era bw'onaakubira seeka essimu n'omugamba seeka namaliriza okunaba ennaku zange zo naye omusaayi guno guli agenda kugamba tunulire omusaayi gwe guli ku kitendo ki bwe guba nga tegulina bitendo biri bya haidhu kiba kitegeeza guno musaayi muki mulala musaayi mukyafu kitegerekese kati wabanga mama Umaira kitegedde bwe guba nga teguli ku bitendo biri bwe guba teguli ku ki ku bitendo biri ebya haidhu guba musaayi muki wabula bwe weesanga nga guli ku bitendo bya haidhu kiba kitegeeza aba kiki haidhu oba tokkirizibwa kukola ki kusaala naye wabula bwe weekyekinga nga musaayi guli ku bitendo nga guli awo teguunya guli late nnyo tegulina si muzito kiba kitegeeza ogwo omusaayi gwandibanga kiki bulwadde olina kudduka wa musawo kwebuuza nti musawo ng'omusaayi gukola gutya gunvaamu sigutegeera guno awo oba ogenda bugenzi maaso n'okukola ki kubanga si musaayi tegulina bitendo byaki eno omukyala ono kyabuuziza ekigambo no abakyala abasinga tukiwangaalirako abakyala abasinga tukola tutya kuba tumira eddagala tumira ebikerende ebyo ate nga tebikkirizibwa kati ne bitutataganya sisitimu yaffe tuli wamu gwe n'obeerawo noga kasita omusaayi guvuddeyo sigenda n'omala mwezi mulama nga tokola ki wabula ate nga n'omusaayi gukuvuddemu tegubalibwa nti musaayi gwa hayivu gubalibwa nti damu fasaadi ate ng'okkirizibwa okukola ki okusaala tuli wamu yannyabo waalaikum salaam wabaddewo nga ntandika okusomesa omusomo guno wakajja ambuza kyatteeka okusumulula enviiri ng'agenda okunaba ababaddewo ŋŋambye ntya ababaddewo ŋŋambye ntya Mariam obadde obuuza waalaikum salaam ate mwogera abakyala bw'oba okoze otya ng'onaaba olunaaba lwaffe olwaki olwa haibu abuuza Hajati nti abadde mu process ey'okukola ki ey'okunaaba bw'abadde anaba ne yeekwatako yeekutteko jasiti bwekwasibwa ati mu bintu ebitawuzu ekisookera ddala buli kyonna kyonna ekifuluma amakubo ameka ebintu ebitawuzu buli kyonna ekifuluma amakubo ameka ekkubo ery'omu maaso n'eryaki n'ery'omu mabega ekyokubiri okuzirika
wuzi ekola ki? Bodde engulo oba toyina ki? Ebyo bimeka? Bibiri. Kiri kibadde kimu. Ekifuma amakubo ameka? Abiri, ekyo kimu. Buli kyonna ekifuma amakubo ameka? Wuzi oba tolina. Ekyokubiri okukola ki? Okuzirika. Ekyokusatu omugwi w'eddalu. Aba talina ki? Ekyokuna omuntu bwe yeebaka otulo tungi ng'otulooto tubika amagezi ge nga takyategeera kikola kitya, kigenda mu maaso nga bamukoonako obukonyi ne bamugamba musiraamu oyisizza, kitegerekese kubanga tategeera misikini ekibadde kigenda mu ki? Eyo wuzi ebeera ekola ki? Wabula bw'osumagiramu bw'oti n'odda engulu obeera owulira, owuzi tekola ki? Unless ng'osumagidde bw'oti papa, ate bw'oba osumagidde bw'oti omukka ne gukola gutya. Ekyokutaano okulya ennyama y'eŋŋamiya n'okusula mu kisulo kyaki? Ky'eŋŋamiya. Ebintu ebitaano ebyo sheehi wange yansomesa wuzu bye yaŋŋambe bitaki? Ebimalako wuzu. Wabula gwe yeekwatirira, bwe njogera nti mulimu abaana abato, gwe yeekwatirira ye hajja tagambye by mistake n'akwatako, gwe eyeekwatirira gwe obwagazi ne bujja, kitegerekese obwagazi bwe bujja kiki ky'ofuna? Okimanyi waliwo ekitonnya, nga kitonnya kivaawa? Mu bbakuli katonotono kiba kitegeeza wuzi tukola ki? Newankubadde nga mbalaze ebitta ki? Newankubadde nga mbalaze ebitta ki? Kitegerekese abaana mwebali gwe yeekwatirira, kitegerekese. Omaliriza okunaaba olunaaba lwaki? Olwa haibu, kitegerekese. Otambula bw'oti puupuupu, kitegerekese. Ofuluma ogenda kukola kikwambala, weesibye tawulo ofula. Mu prosesi y'okutambula okuva mu kiyigo mpaka wali mu kisenge n'owulira ekintu ekikola kitya? Ekikuvaamu, ekikuvuddemu kyonna kyonna. Oyinza okuba nga waliwo otusolosolo twabadde tukoze tutya, otusigaddeyo. Ddayo sitanje ofune ki? Era wuzu naye ebeera ekoze eki? Okuweddeko. Ngenze ew'omusawo, ngenze waki? Ndi lubuto, ngenze na wuzu yange. Musawo ayagala kunkeberako omwana atuuseewa. Musawo banaye bwe mbeera bwe nti olubuto olunuma, musawo olubuto olunuma. Omusawo n'ayambala gloves n'akukuba n'ajjayo. Bw'akuba bw'ati waliwo ekikola kitya? Ekijjirako oba tolina ki? Mukitegedde? Ndi ku bintu ebimu ebikola bitya? Ebimalako wuzu, kitegerekese. Kati musawo ekintu ekyo wuzu yo oba ekola ki? Oba olina unless ate ng'okoze kiri kyenjogedde ekinemeseddwe okwogera abaana weebali wano, ekyo wuzu ekola ki? Hatta bakugamba nti olina bebi gw'oyonsa akufukidde, kwata amazzi nga mangi nnyo oyuwe ku lugoye bebi wakoze eki? Kubanga akoze susu n'akuyita namu, yuwawa amazzi nga gasinga susu oli obuki? Olugoye lusigala nga luki? Nga luyonjo. Olw'amazzi gano kati gano amazzi gajjawo susu oli. Kyekiri omubaka kye yagamba abasahaba nti mumuleke amale okumalirizayo hajja ye. Omusajja oli yajja n'akola susu mu ki? Nga bano basahaba ne baagala omulemesa okumusitopinga lekera bwe munamusitopinga ajja genda agiragira bw'atyo omusulo gukole gutya? Gusamuke everywhere. Mumuleke amalirize ki? Kati n'abagamba muleete amazzi nga gasinga omusulo ogwo obungi muyuweewo, era baleeta amazzi nga amazzi agasinga omusulo obungi n'akola ki? Kati ekyo olugoye no lusigala luki?
yuwawo buyiyima ki mazzi. Musomesa omwana akoze pupu nina kumusitanja musitanje osigaze ki uzuuyo kitegerekese. Mubuuza ki ekirala ate nga tetusomye na kuwuzu nno ekikwewuunyisa. Mubuuze basiraamu mubuuze. Hajati wangi ennyabo siwulidde akawale kyabuuziza Hajati oli Hajati kyabuuziza era nenkibaddamu wano. Ekintu ekyo kirimu abamanyi bayogera ku nsonga eyo, naye nze yansomesa ku nsonga eyo yagamba nti ekintu ekyo tekitta wuzu, so nga te bw'osanga abamu bakisomesa nti kikola kitya. Kati obusiraamu buno bugazi, obusiraamu buno buki si bufunda wabula buki. Kati wayinza okuba nga waliwo ekisinga ku kino kyeyakola ki kyeyagamba kitegerekese kuba buno bugazi obusiraamu bwajja nga bugenyi buli bukya waliwo ebipya ebikola bitya. Tetubeera ku ekyo mbu yagamba ekyo. Kati kino kyemanyi kiyinza okuba nga waliwo ate nga kino kyemugamba kisinga ku kino kitegerekese, naye nga ekyo ekintu tekimalaako wuzu. Bwatyo bwe yansomesa ate nga oyinza okusanga baseka bamu nga bagamba kiki kimalako kitegerekese. Kati obusiraamu bwo buki bugazi. Kati ekyo ojja kuddamu kibuze baseka nga bazze wano mukitegedde. Kati kuba mbagambye bugazi, kati mujja kubuwandika mubuze nti ekintu kino bwe tuba tukutte ku bwerere bwaffe nga sirina nsonga yonna nga sina intention naye mbadde nabate nga maze okufuna wuzu yange enzigwako just nga neekoonyeko bwekoonyi. Nze kyemmanyi kye kino, naye ate waliwo abalala bagamba ku nsonga eyo bwe batyo kitegerekese nti wuzu ekuggwako. Abamu bagamba tekuggwako, abalala bagamba ekola etya ekuggwako. Waalaikum salaamu. Ekyo nakyo ojja kibuuza, ekyo nakyo munyambe mubuuze. Sinze amanye ennyo misikini nange njiga buki. Omulala abuuza ku nsonga eyo, omulala abuuza ku nsonga eyo. Kati nze mbabuuze ki ekiraga nti omusaayi guweddeyo? Ki ekiraga nti omusaayi guweddeyo? Okwekona akagere, okwetakula, ki ekiraga nti omusaayi guweddeyo? Hajati atugambyeko ekyo ekimu. Ekirala abaayi ki ekiraga nti omusaayi guweddeyo? Hajati atugambyeko ekyakagoye. Omulala kasita olaba nakyo Hajati yakyogedde. Abaayi bwe mba nga ngenda okunaaba nabadde n'omwami wange kitegerekese, bwe mbeera naye ku lunaku olwajjuma ate nga nina okunaaba olunaaba lwajjuma nkola ntya? Nina okwetukuza janaba gwe mbaddemu ate n'okunaaba olunaku lwajjuma nkola ntya? Mbadde n'omwami wange ku lunaku lwajjuma, nina okunaaba janaba eyo, nina n'okunaaba olunaku lwajjuma nkola ntya? Temujja kusaala jjuma? Musaala dduma?
nze njagala beena ab'e Kampala temukyogera njagala ba wano. Aha nyabo wanje haja tingamba gwe gwawanise olwajjuma lwa suna to olwajja nabba anti lubalibwa lutya lwatteeka kati ogambye oleta nniya emu noonaaba olunaaba lwaki kati ate luno tolunaabye ogambye oleta nniya emu naye nga kiri kibadde kirala ate na kino kiki kati lwaki oleta nniya emu nga tebifaanagana oleta nniya ng'enaabe naaba zonna olunaaba olwaki aha n'olwejjuma omulala gwe nakuganya mama Abubakar omulala abeeno weyawi abeeno you talk okola otya ebintu ebyo mukimanyi nti byanjawulo janaba njawulo juma njawulo kitegerekese kiba kitegeeza oleta niya n'onaaba janaba n'oddamu n'oleta niya n'onaaba ki era amazzi olina gaawula kitegerekese n'osooka n'onaabako kimu n'oddamu n'onaaba kiki tobigatta mukitegedde tobikola ki kiri wabadde ku birala kiri obadde ku biki hajati nziramu gwali ku lujjaawo kiri obadde mu masanyu go malala kati wano genda mu masanyu maki niyandala neno niyandala naaba newali naaba newakwadde ng'enaba ekola etya efaanagana enaba ekola etya efaanagana so si teyawukana nakuba tetunaabye ku nnaaba eyo ennaaba eyo tetukoze eki tuginaabyeko ani ambulira ku nnaaba eyo wangi ekiro yennyabo otyo anti wali wanaabye neweebaka n'okola emirimu gyo kati ozuukuse ogenda kusaala jjuma n'onaaba olunaaba lwa jjuma ate tekirina buzibu kubanga wabadde wamaliriza okunaaba olunaaba lwa janaba lwo lwawedde biwedde tugenda ku jjuma naaba olunaaba lwo olwa jjuma tekirina mutawaana tewali mutawaana ekikulu kyekwagaza kwe kunaaba kyenkwagaza nabo olunaaba lwaki olwa janaba obukosa olina ddunaaba ngamba olunaaba lwa jjuma nze lwenkwagaza olukole ki oleme genda mu jjuma nga tokoze eki tunaabeeko olunaaba lwaki mukitegedde basiraamu tunaabeeko olunaaba lwaki abuuza omulala byaffe byabakyala twebuuze kyensobola nga kiddamu kyesobodde nga nkireka twebuuze hajati ekiriwa ogenda kuswala jjuma omuntu n'agamba owaayi kiki n'ogamba kaali era kola kyenkugambye naaba olunaaba lwabiri noono naye naaba olunaaba lwono
okitegedde wangi nyava ate togenda saala ate togenda kusala ng'oyagala osala oyagala kunabalonaba lwa jjuma yaumul jumaa ekyo sikimanyi ojja kibuuza seeka ekyo kinsuseeko sikimanyi oba naaba oba sinaaba okitegedde kati ojja kubuuza ekibuuzo ekyo nti seeka bwe mba nga sigenda saala jjuma bwe naaba olunaaba lwa jjuma nga ndi waka nsobola okunaaba olunaaba lwa jjuma nga sigenda gisaala ojja kibuuza bwotyo ye ajja tubuulira ekituufu kubanga abantu mulimu abanaaba by the way naganze noonya mpeera zange ez'okukola ki naye kiba kirungi n'okola ekintu nga okitegeddeko okirinako okukola ki okumanya mukiwulidde Hajati kyabuuzizza nti ate ye bw'anaaba nga tagenda kusaala jjuma kiba kitya kati tulindeko seeka y'anaakiddamu ekyo sikisobola abuuza omulala wangi nyabo alaikumu salaamu obadde okola ki n'ogenda mu ki ekyo kinsuseeko kyabaseeka kabajje baithawa toli mutuufu oba okyali awo wumuddeko ebintu ne bibaluka we pupu ate nga tonaba kwetukuza kuva mu ki mu janaba mukitegedde anti tubadde tubalinda mmwe nga bwe tunyumyanyumyako wano okay tubadde twejjukanyamukko mu bufunze ekigambo oba musomo okukwatagana naki n'emisaayi egyo mu buki mu bufunze tubeereko ne ilimu entono gye tukola tutya mbagambye omusaayi ogwo ogulabira ku bitendo bimeka omusaayi gwaki era bw'obanga ogulabye guba gwego toteekeddwa kusaala kusiiba kwetoloola kabana kubeera mu mubiri kitegerekese ne mbagamba nti ogwo omusaayi gumanyi okujja ne gukola gutya ne gusirika naye sooka otunulira ebitendo byagwo mukitegedde ate nti tegulina myaka nti giri awo gyeyawulidde nti gujje mu myaka bwe gitya ne mbagamba nti guyinza okweyongeramu oba guyinza okukendera si kyekyo naye nga ekikulu guba mu ki bw'oba ogulabye lekeraawo bw'obanga guweddeyo naaba otandika okukola ki okusaala si kyekyo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.